chichi oli kasajja kokutwagala kugamba nti oli mukulu omusajja wootuukira okuba n'oluba lukulinga olwi olwo oli mwana muto gwe muto nze ndi muto tubali tutegeka award zino nga tutegeka n'ekivulu kya Evelyn ngera nga tumugamba Evelyn katusooke tumalize kino bwe tukimala tukwateko kiri naye mukama n'akireta bwatu natasobola kituukako naye nga tugenda kuba tubajjukira mu mbeera ey'enjawulo tugenda kuba tubasabira era tujja kuba tubategeeza. Nyini oyogedde ku kivulu kya Evelyn kiyimiridde ku kyesaawa eno? Ekivulu kya Evelyn kigenda kubeera ng'ennaku z'omwezi 5 era ng'ennaku z'omwezi 5 tugenda kuba n'ekivulu kya Evelyn ku Papa's Sport e Makindi. Tubasaba mujje ekirubiro ky'omukyalo oyo wadde yafa tukikole oba gyali asobola okusiima akisiimira eyo. Awards zino mugenda ziwa abantu bebbali oba mugenda zeewangamu abazibayiri? Tugenda kuziwa abatuyambyeko okusooka okufuuka kitufuuse abantu atugenda kubasiima nti banemwebale singa simmwe tetwandisobodde kukola kyetukoze tetwandituuse wetutuuse ebyo byonna bijja lwakuba nti yensobola tugenda kubasiima. Ekyokubiri tugenda kusiima abazannyi baffe tulina abantu twatandika nabo aba aromatic yava ku Zubair family so mulimu abantu twatandika nabo ng'oba oli awo ejjinja lino erisooka esasi eryo eryasooka lyali zzibu nnyo ng'abantu bw'otabalowoozaako obutuba mutuufu nabo tugenda era twabayise bajja kubaawo. Munna bizinensi tumbula bizinensi yo ng'olanga naffe wano ku Wonders Just ku ssente ntono ddala olwo ofune obukadde n'obukadde wa bakasitoma. Mulimu ki gw'okola duulanga naffe tojja kwejjusa nkiddamu tojja kwejjusa okumanya ebisingawo tukubire ku nooti 755 57 44 Wonders Just okuyamba guba mutima. Kale tulaba omulungi ku mukutu Wonders Just gy'osinzidde okubeera ng'otulaba naye kati wangi katusooke tubuuzeeko producer ngambye nsigale nga nyambuka kakati tuli kwambuka ku Landstar Hotel era nga waggulu gye tulaga ewali press conference etegekeddwa bannaffe abazubayiri family. Ndi stede nnyo. Amukedde oli bangi ku Landstar. Tuze wano ku muzannyo gwaffe gwa okwepiikya Zubair family. Baza bannayuganda mwenna eno Zubair family entertainment abazannyi b'emizannyo ku stage tuzannya firimu feature films tuzanya series kakasanga entimbe za Uganda ezisinga obungi Zubair family kweri nga tuyigiriza abantu tulabula abantu tusanyusa abantu tuwa abantu emirimu n'ebirala ebiringa tuli waneera okutegeeza eggwanga nti wakati mu kusajjakula emyaka 12 nga tuli mu nsiike y'okusomesa abantu nga tuyita mu bitone tusazeewo ne tugamba nti kiba kintu kya kisajja kikulu okujaguza emyaka 12 beddu nga weetuli. Nolwekyo ekigendererwa ekikulu eky'omukolo guno gwe tuteekateeka Zubair Family Fan Awards ekisookera ddala okujaguza emyaka 12 nga weetuli. Ekyokubiri okusiima bannayuganda yonna gye muli, bannayuganda wano mu Uganda n'ebweru wa Uganda n'abantu abalala bonna kubanga mutubeereddewo emyaka 12 nga byetukola mubyagala, byetukola bibasanyusa era nga mutuwa amaanyi okugenda mu maaso n'okuzannya. Tusazeewo ne tugamba nti kiki tuyinza okukolera bannaffe abatubeereddewo, ne tugamba nti mu awards zino okuddiza ku bannaffe ba sponsors baffe betutambudde nabo kigambo kya nkizo. Nolwekyo omukolo guno tugenda kwawadinga companies, media houses, abantu ab'enjawulo basekinomu abatubeereddewo, amasomero, buli muntu yenna alina kyakoze Zubair family okulaba nti etuuka wano tutuuse tugenda kumwawadinga. Then bwe tuvaawo Fan Awards twagala muffe nyiri naffe twewe awards tugenda kuzeewa
era nga kino kyetugenda okukola tekibangawo mu Uganda kubanga ezaffe zigenda kubaza byafaayo. Tugenda kulonda omuntu asinga okutuuka leeti mu nteekateeka za Zubair family, oyo tumuwa awaadi. Tugenda kulonda omuntu bwemubeera abangi wabawo ebigambo ebitambula awo, tuyinza okugamba nti ani asinza okutambuza olugambo Zubair family, netumuwa awaadi. Tuyinza okugamba nti ani asinga okwekwasa nnyo, buli omugamba shooting n'alwaza, omugamba tulinayo show n'afiirwa, oli eyalwala luli, omugamba rehearsals n'abika. Kati tugaa ti namiyekwaso oba semiyekwaso netumuwa awards. So awards zino tugenda ziteeka ku mutendera ogutabaddeewo oba oliawo. So yensonga lwaki tusazeewo omukolo guno gubeerewo. Omukolo guno gugenda kubaawo ng'ennaku z'omwezi 2. Omwezi guno gwenyini ogw'Ekkumi tugenda kubeera ku club obligato. Tusuubira nti bannayuganda bonna tugenda kuŋŋaanira awo kubanga ebyokukola bingi byetugenda okukolera bakadde baffe abaludde nga mutuwagira. Kuba Zubair family weebeera otegeererawo nti essanyu awo erigenda okubeera. Nolwekyo ebisanyusa bingi nnyo byetugenda okuba nga tukola nga munnange bwagenda okuba nga abuulira items ez'enjawulo. Era bwe twogerera bino rehearsals zibumbujja kubanga Zubair family ekolwa amatabi 4 agakola Zubair family. Era amatabi gano gagenda kuba gavuganya kuvuganya n'okwennyini kubanga ebirabo bwebiri amakampuni gano gasazeewo nti asinga mu kino tumuwa kino, asinga mu kiri. Tulina Focus Entertainment. Oyinza okwebuuza lwaki nsookedde ku eyo nze njigulira Focus Entertainment. Tulina Boss Entertainment, eyo ya muganda wange Boss Aserunkuuma. Ye waali yakankanye ndagamba simanyi nti Katumba Faizo kuyitako ne Focus. Tulina Pianichu ekulirwa Dr. Abdulatif Rutaaya. Sinabona mulabako wano balina bwe yeekwesa atya okuvuganya ndowooza sinamulaba. Tulina Rama Entertainment. Eno ekigendererwa kyayo ekikulu tujagalana nnyo ffe n'abali mu bibiina ebirala. Lwaki? Kubanga ya munnaffe Mukama Katonda gwe yatujja ku maaso Kaggwa Ramadan Matofu. Naye olw'okuba kuvuganya era naye tetugenda kumusaasira, era tugenda kuvuganya nnyo tulabe ng'era tumusinga. Naye bw'atusinga era tujja kumuwa ekitiibwa tugambe nti Kaggwa Ramadan Matofu tiimu yo yetukoze eki yetusinze. So okutwaliza awamu ensonga eyo. Twagala okwebaza basponsors baffe ababaddewo ebbanga lyonna lye tumaze, naye ng'ate specifically mu kino kye tuliko waliwo bannaffe abataddemu ennyo embavu ne bagamba nti ffe katuteekewo ssente bannayuganda basobole okulaba ekintu ekirungi. Twagala okwebaza bannaffe aba Arsenal. Arsenal company eno bannaffe we bali wano sponsors era be ba main sponsors abatadde nnyo omusimbi. In fact bataddeemu ssente naye bayiyeemungi we okulaba nga buli kimu kitambula bulungi. Bano batukolera eddagala lya kifuba, abiri batukolera eddagala eriyamba okujjanjaba ulcers eza buli kika. Tulina bannaffe abalala era abaze ku board Century Properties, bano babyattaka nabo balitadde ssente nyingi mu nteekateeka eno era tubeeraza. Twagala okwebaza bannaffe abatukolera cakes ezikyasinza okuba ez'omulembe, Sewagudde cake, fresh cakes, nabo tubeebaza Sewagudde cakes. Tulina bannaffe aba Climax Makindi, kino kifo kisanyukirwamu naye nga kyamulembe nnyo, atagendangayo simanyi gy'olaga. Tulina bannaffe aba JICC, bano nno babeesinga na Dubai, era ensimbi baziweereza mu dola ziyambeko mu nteekateeka eno. Twagala okwebaza mu ngeri ey'enjawulo abataddemu ssente batukutamya tukolerawo emirimu gyaffe. Omuntu atasulangako atalyangako ku Land Star Hotel Makindi oba osubya bingi tubeere nga tugyebaza. So mufunze ye Zubair Family Entertainment.
tusazeewo tujaguze emyaka 12 nga tuddisa ku bannaffe abatubeereddewo naffe ffennyini okwesiima mu mbeera emu oba endala. Manyi omuwala ono ayagala kukula atubulire activities zigenda okuvuganyaamu era yagenda n'okutubuulira bannaffe aba channel Ladies Choice kubanga nabo basponsors baffe abakoze obulungi obutagambika mu batuweere ku ngalo. Neyanzege Bampita Jowenberry oba basenga Bampita Jowenberry mu Zubair manyikiddwa nga Dr. Tracy. Members of the press, I welcome you all. Namwe mwena abasobodde okuba nga ate mujja mu press conference eno eya Zubair Family Awards ezigenda obeerawo ennaku z'omwezi 2. That is next weekend, that is next Friday ku Club Obligato. Tuyina a lot of activities, tuyina skits era nga mainly zigenda basinga around 4 things era nga twasalawo to includingemu corruption, that is oli bw'enguzi, then tuyina ebyobulamu kyewandiise health, tuyina domestic violence ate era n'ekirala kyetwali tetusobola kubuusa maaso homosexuality oba mu Luganda okulya ebisiyaga. So tuyina a lot of skits, so you can imagine what we have in stock for you and so on. All these topics ensooka ziri broad, so okuzimalayo zonna nga tubawa what we feel that you have to see. Tesisobola bibanyonyola ku muzindalo okujjako nga muze Obligato ennaku z'omwezi nga 2. Tuyinayo fashion showcasing nga tuyambiddwako bannaffe ba sponsors aba channel Ladies Choice. Bwanyumirwa ennyo traditional attire, ayagala kulaba abantu abanyume mu gomesi, abanyume mu mishanana, ebikooyi nga bidesigningiddwa in a unique way. Sene ya bulijjo jamu Obligato bannaffe aba channel Ladies Choice aspiring for greater heights abatuyambyeko. Ate no tetwakomye kuba nti tufuna bamodels bokka nedda, wabula never plus size oyinza okubeera nga wenyuma nti nze ndi munene, how do I look in akushanana, byonna byonna tugenda kuba nga tuketaringira, so osobola okujja naawe n'ofuna that experience ennaku z'omwezi nga 2 ate Obligato. Then also tuyinayo mimes, tugenda kubeera ne mimes that you should not miss. Ate era nga mu Zubair kimanyikiddwa tuyina abayimbi, ebivulu bye tugenda tukola waliwo abayimbi muffe, so mugenda funa omukisa okumanya abayimbi bano abadde batamanyi ate era mu ababamanyi bagenda kuba nga ate abaperforminga. Tuyina cultural dances eziri different ez'enjawulo nga Mr. Katumba Faizo bw'abanyonyodde nti it is a competition amongst all the 4 groups of Zubair family abakola that umbrella. Bagenda kuba bakompitinga, tugenda kuba tukompitinga against each other ate era n'oluvannyuma the winner will be proclaimed nga naye abeere nga afuna ate ebirabo bye. Tuyina red carpet, like it is a red carpet event, so bw'oba ng'olina olugoye lwo walutereka walutungisa tomanyi ddi lwogenda lwambala naye nga lwa red carpet, guno mukisa ojja olwambala engomaka tegonaba kugwako wali Club Obligato ennaku z'omwezi nga 2. So tujja kubeerawo ne photo session, abaana babanyumye mujja kufuna omukisa okubuuza personal question oba ekibuuzo nga kyamunda nnyo eri maybe omuntu gw'osinga okwagala mu Zubair. Tujja kuba nga tukuwa omukisa eri bannaffe abaana banywedde mu bannaabwe akendo nga banyumye ate akensuso, so oba nakindi ki okuwa selfie oba autograph nakusayiningirako n'omanya nti ate serebu wange ye yakinkoledde. Tuyina abayimbi bangi as I already mentioned, ate era mukwano gwange bintu bingi nnyo ddala ddala. Tuyina poems, abatontomi, osobola okujja n'ogamba ono ye yasinze ono yantontomedde bulungi. So there are a variety of activities zemutasaanidde kubanga musobwa ennaku z'omwezi 2 Club Obligato ye Friday ejja. Thank you very much. Tubagenderedde okuba nga ate tubalaba tickets weeziri n'emmeeza weeziri, musobole okuba nga ate mutwengako. Come and we have fun. We will loosen up. Many week you know Gitandikanga, you have a lot of stuff going on. But for Friday, winding up with us at Obligato will be a very great opportunity. Thank you so much.
okutegeera kukya ebisale kubanga abantu balina okutegeera okuyigira sente mmeka. Twasazeewo ekintu kino yali tukipakeginzeemu ebintu bingi naye okuyigira emitwalo 2 gyokka ordinary. Banaffe ababedde abakolamu VIP emitwalo 5. Tables tesisuubira oba zikyaliwo kuleka nga oyanguyeko za bukadde 2 bwokka. Era twagala okwebaza ba companies nti bazijumbidde nnyo banaffe ba sponsors okulaba nti ziggwawo. So ordinary emitwalo 2, VIP emitwalo 5, tables buli emu ya miliyoni 2. Tubasuubira okuba nga tugenda kuba ffenna ku lunaku olwo. Twagala okuwa omukisa banaffe ba sponsors. Nendoza tuyinza kukifuna nga bwabayo ekibuuzo tusooke tukiddemu. Tulina okumanya lwaki basazeewo basponsoring Zubair family oba oliawo newayinza okubayo ekibuuzo. Ndowooza sooka oyongerezeeko tubule etiketi wezinasangibwa. Tickets ziri mu bifo ebyenjawulo naye ng'okusingira ddala bamembers baffe aba Zubair family twasalawo okusingira ddala okuba nga bazitunda ffe ffennyini ng'aba Zubair family buli olaba oba Zubair family tulina identification zeze eziraga tuli ba Zubair family, tuli t-shirts zaffe oyo akikuguza abeera mu alali. Tulina tickets wano wenyini ku Landstar Makindye weziri. Tulina tickets ku venue kwenyini club obligato tickets twazituteyo olw'abantu baffe abamu abadde bayinza okuba nga batuukawo awo okusingira ddala ebifo bitulina. Tulina tickets ku Bakalast Makindye, Bakalast tickets zaffe weziri era musobola okuzisangawo. Era ngambye ne mukulubosa ne ku Papas ateekewo kubanga bimu ku bifo abantu baffe basobola okuzisanga. Era osobola okuba ku namba y'essimu ne tugikuleetera wonna wooli ne bwoba oli Masaka kubanga tulina mechanism esobola ogikutuusaako. Smart tickets naye tuyambyeko okulaba ntufuna tutunda tickets ezo online okusobola okulaba nga tutambulira wamu. Naganize mwongezo my common product. Egala naswanga egala sanso okubala n'abayi wano osobola okuba mu press conference n'abanaffe abazubayo tumaze ebbanga mu Philippine twatandika b'ekumi up now tukyaliwo twasoze okutambula bannaffe bano okuba tukwasaganya ekiro kino ekyokuba tukibuusa nabali kubaawo ekyokulala asobola dokita wange Hadija waali wano agenda kubanga asobola okutulo twagenyeje ekyobikwasika ebikolamu kamuwa omukisa. Hi everyone, I'm Hadija from Command Contact Policy. Twina akadagala kafe kano bakaita Aslim. Aslim is an antacid kajanjaba ulcers, peptic ulcers, heartburn n'abantu abalina gas mu lubuto. Bw'okozesa kano akadagala oba teweetaaga nagulira ddagala lya ulcers lyonna. Kadagala kalungi tekalina side effect. Omukulu anywa obujiiko 2 emirundi 3, omuto anywa akajiiko kamu emirundi 3. Tulina products endala naye for today kano ke bangambye okwogera. Sigadde emisawo Parama Hadija from Command Product. Asante sana. Zubair family oye. Zubair family oye. Koze twala omukisa guno kubaaniriza mu kifo kino ekya Landstar Hotel where we give a service with a difference. Twala omukisa guno okwebaza aba Zubair family okutulondamu as Landstar Hotel. Zubair family, we are not only supporting them but equally they are our clients. Most of the services, be it accommodation, be it sauna, be it steam, be it health club, be it gardens,
we've moved along with them and they're our clients. Omuzannyo waabwe nze mbwagala nnyo era mfollowinga nnyo, and when they came on board nze nakirabanga it's a great opportunity for Landstar Hotel to tap into that. Why? Ffe twagala nnyo okuza talenti z'abantu. Tumanyi nti when we give another hand waliwo omuntu omu gwe tuba tusupportinzeeyo eyandibadde nga tafuna that opportunity. So we don't only support Zubair family, but we've come on supporting different activities. Recently we had boxing. We were part of the 9 sponsors of the boxing that was going on. Tuli, we support so many things to grow the talents of people, to give back to the community. So as Landstar Hotel, it's a great opportunity for us to be on board, and we promise you to always be on board. We promise you to always be better, and we call each one of you who is out there who has the opportunity to support to come on board and support them, because what they are doing, it does not only benefit them, but it benefits the entire community. Because nyongera bajukiza Landstar Hotel tulina ebisolo ebirungi oba olina omwagalwa awo mwagala bebica. Landstar Hotel is a place to be. Oyagala proposinga mwagalwa awo tulina obufa obulungi nga wayinza okukuba akafaananyi tunakubuuza which country were you, but when you were here in Uganda at Landstar Hotel, tulina sauna steam, tulina healthy club, ate tulina restaurant fumba emmere ennungi. Ate ekyenjawulo ekiri ku Landstar nti ffe baclients baffe they become part of us. Tulina groups wano nga baclients be baziridinga. So if you want to belong to a family, please come to Landstar Hotel. Thank you so much. I call upon you to support Zubair family. Mugule tickets nyingi nange kenyini ngenda kubeerayo. So please come and support. Thank you so much. Tweyanziza olw'omwagano gutuweereddwa okubeera wano wamu n'aba Zubair family. Ffe tuyitibwa ba Channel Ladies Choice era nga turepresentize director waffe ayitibwa Mrs. Noreen Chakwisi era nze ayogera wano mpitibwa Namtebi Noreen. So tukitwala nga mwaganya munene nnyo gwatuweereddwa okuba nga tusponsoringa Zubair family ng'ejaguza emyaka gyayo 12 era nga tunyumirwa nnyo ebikolebwa byonna emizannyo giyigiriza kuva ku muto mpaka ku mukulu. Era ng'aba Channel Ladies Choice tudininga mu ngoye traditional gomasis, mishanana, shalala and other Indian warriors. So twesiimye nnyo okubeera wamu nammwe, twesiimidde ddala, tweyanza nnyo. Bannayuganda mwenna abatubeereddewo ebbanga emyaka 12 si mitono, betukoze bingi nnyo. Abamu twatandika okuzannya nga tuli baana bato, kati bosa alina envi ne mu birevu, lutaaya akuze, okuleka kati nganza akyali bungi. Baramusiza mwebale nnyo, mwebale kujja. Ebigambo byonna babyogedde okujja kukkatiriza kiri nti Mukama mulungi, tusajja budde eki Mukama mulungi atuyambye kutuuka mu myaka gituuseeko 12 bannange ekinene ekyo. Bannaffe bangi twatandika nabo mu kiseera ekyamu tebakyazannya abamu baalivaako kamera zaalekerawo neffe tukyalimu ekyo kyebaza Katonda. Ekyokubiri bangi abasobola tuukana ku lwaleero nga tatandika nabo nga boogedde ku mukyala Evelyn Langu tumaze naye ebbanga kati bataliiwo naye nga ne mu kuteeka press conference eno yaliwo ne Shane era kugibeerako kubanga yagada leader w'aba music mu Zubair family ne Mukama yamuwe tujjemu Ramadhan twatulina okuba naye naye yagenzemu ebityo netuteeseteesemu embeera ey'okubajjukira olunaku olwo. So tusaba mubeere namujja mu bungi tubeereka tujaguzaamu emyaka 12 si kitono okusiima bannaffe abatutalo abatuyambyeko
ebbanga lyonna so mwebale nnyo mwebale ddala ezikosa Ssemukumba nazo mwezi 2 mwezi gwa guno tulimu ogw'ekumi ku kirabu obuligato. So media houses mwena bale tubebaza mubeereddewo nnyo Zubair family ffe mukavalinga events zaffe muteekayo ebintu byaffe mukuba obulango bwaffe tetulina kyetuyinza basasula okuleka okubagamba nti Mukama Katonda abawangalize ku mirimu media houses zaffe aziwangazi zibeerewo ebizibu byonna ebyalibadde bibatuukako Mukama Katonda abibataasa. Zubair family ffe yesaala yaffe ate kino ekintu mukipushinze nnyo era namwe tujja bajjukira infact awards zaabwe nazo weziri tuteekanamu okubawaadinga mu ngeri emu oba endala. Anko Bosa Ssemukumba ne Zubair family yonna mwebale nnyo kuba ntunuulira ttiimu nene nnyo badde embuuza bano be bamu ku bawagizi oba nabo bazannyi ndaba ttiimu nene nnyo bwe babeera abazannyi muyogeeyogere beni tusuubire okulabayo ka mix kaabwe kuba kyemmanyi abamu tebazannyirangako abamu mwakabajja mu auditions abaana abapya bano eno tusuubire okulaba ttiimu yammwe nga muzannyamu kitono abaana abato bawa omukisa. Byana 4 branches: Focus Entertainment, Boss Entertainment, P&Q and Rama International. Kuvuganya okusookera ddala Zubair family tulina membership esukka mu bantu 3. Membership ya Zubair family agamba tabyana nga gonna ogagassewamu. Nolwekyo abantu baffe n'abatabakatwegattako bona tugenda bawa omukisa. Musuubire kulaba Katumba Faizo Sendi nga ali mu Focus Entertainment ekibiina ki nga tulaga abantu kyetulinawo. Bwe tuvaawo P&Q eyigirewo ne lutaaya waayo naye eraga abantu abo yemere wegenda okubeera. Boss Entertainment Bossa naye ajja ne ttiimu ye so abaana baffe bonna bagenda kupafuuminga ku lunaku olwo. Ekirala olunaku luno tulisuubira okuba nga lwe lwokka twalutegeeraganyeeko ne badirectors bonna. Lwe lunaku lwokka tetukikolangako okuba omwaganya omuntu ayagala okwegatta ku Zubair family. Tukikoze ku lunaku olwo nga auditions kuba twaziyitako emabegakaawo naye ku olwo wagenda okubaawo ekyenjawulo nti ayagala okwegatta ku Zubair family. Awo wenyini wagenda okulabira nti osobola oba tosobola era bakuadimiting. So abagala okujoininga Zubair family nammwe omukisa weeguli mujje tubeere nga tutambulirawo. Bano ba members temuli muwagizi n'omu. Abawagizi senga twabayise nammwe temwali tujja mubeera because tuyinza yita abawagizi bano ne bajjaawo. So bonna ba members baffe kansabe abapya nekibayimirire. Kansabe aba Focus Entertainment mu Uganda. Kansabe aba Rama International. Kati manamu yimirire mu. So bonna ba members baffe ate nga tebawedde nayo tulonzeemuko bulonzi batini abasobola okubeerawo ku press conference naye nga membership yaffe abantu bangi kuba tuli mu bibiina ebyenjawulo ebikola umbrella ya Zubair family nga bweri. So abayimbi bwe bali because bangi abatubeereddewo emyaka 12 gituukako abayimbi bangi era bagenda tuwerekerako okusobola okulaba nti tutambuza ekintu kino. Naye olwokuba nti Zubair family tuli self-contained tulina abayimbi bayitirivu nnyo munene ensonga lwaki ndowooza bali tetubasoosowaza nnyo naffe tusoosowaza nnyo abaffe naye nga bangi era mugenda balabaawo mugambe bulijjo ne gundi tumanyi munene naye era Zubair family mulinamu omukono so bangi egenda kubanga surprise oli aveeyo awe ngamba bulungi mbalamusizza abanda b'essaawa eno mujje baliko gyonna mwebale emirimu gye mukola bassebo ne bannyabo. Omulamwa gwa leero Zubair family ekuze tugenda kuba tujjaguza emyaka 12 nga tuweereza bannayuganda nga tubasanyusa
n'okubasomesa kubanga ffe tusomesa nga bwe tunyumisa nga tubasanyusa bwekityo kiri. Wetwebuuza myaka 12 nga mweyawudde na aromatic oba myaka 12 bukyanga mweyawula oba bukyanga mutandikira ddala okuzanya? Tugamba Zubair family okutondebwawo giweze emyaka 12. Aromatic twakwawukana giringa emyaka ng'ena nga twawukanye naye yunga Zubair family emyaka giri mu 12 kati giweze. Ensonga lwaki tutegeseewo okusiima abantu baffe abadde nga batubeererawo mu mbeera y'okuteekamu ku ssente, aba media houses, abantu ssekinnoomu, amakampane. So yensonga lwaki tukoze ekintu kino ekyolwaleero. Bw'ogyeka awards omuntu ki kyabasuubira ku nnaku olwo? Entertainment eya buli kika. Kisookera ddala tusuubira okuba n'okusanyusa abantu. Tugenda kuba tubazanyiramu skits ez'enjawulo. Ojja kuba skits dakiika 15 naye nga zirina emiramwa nti tugenda kuzanya ku byobulamu, tugenda kuzanya ku corruption, buli omu alina bwemuyisa. Si kyekyoka, tugenda kuzanya ku mbeera eriwo mugiwulira, abantu mukwano bagukoze kibaliga kati. Bingi tugenda okuzanyako ku olwo. Domestic violence mulaba ebeera mu maka, olina akwata omwana wa munne, mwana myaka 6 n'amuyiira amazzi yenna mubiraba. So twaga tubi abantu booli abayinza okufuna message gye bakijjamu nabawe ekikyukamu. Kino kijjidde nga mwakabirirwako abantu babiri ate abali abamanyi mu kibiina. Muteeseteese muti okujjukira abantu abatusuubirewo okulaga firimu emu ku ezo ze bazannya? Tutegeseewo okubajjukira. Tugenda kuba tubajjukira nga Evelyn Langu yakatuvaako ebbanga ttono. Tetwakisuubira nti anaaba agenze kubanga tubaali tutegeka award zino nga tutegeka n'ekivulu kya Evelyn. Ngira nga tumugamba Evelyn katusooke tumalize kino bwe tukimala tukwateko kiri. Naye Mukama n'akireeta bw'ati natasobola kituukako naye nga tugenda kuba tubajjukira mu mbeera ey'enjawulo. Mu maaso awo ng'omwaka guno gwakaggwako tutegese n'okubasabira kubanga mumanyiiko abo babiri naye abantu abatuvaako balimu 5. Bonna tugenda kuba tubasabirako emyaka ginga 6 mwe bafiiridde kubanga Zubair family kibiina kinene kyangu nnyo kubanga abantu bwe batuvaako tugenda kuba tubasabira era tujja kuba tubategeeza. Wennyini oyogedde ku kivulu kya Evelyn kiyimiridde ku kyesaawa eno? Ekivulu kya Evelyn kigenda kubeera ngenda kuza omwezi 5 omwezi gwe 11. Twewaddemu kakadde akamala okusobola kubanga obudde Evelyn amaze nga afudde awo wiiki ng'emu n'ekitundu tetugasizza tulina kitugikozeemu. Tugamba atwongeremuko kadde katini nnyo okusobola okweteekateeka ekimala era ng'ennaku z'omwezi 5 tugenda kuba n'ekivulu kya Evelyn ku Papa's Sport e Makindi. Tubasaba mujje ekirubiro ky'omukyalo oyo wadde yafa tukikole. Oba gyali asobola okusiima akisiimira eyo. Baba ng'asobola okulaba nti tulina kitukozeewo kituyambe. N'abaana n'omwana ono gwe yalekawo oba oli awo akasente kanaamuyambako kikasobola omuyamba kubanga abadde takola nga tasoma ng'ali ku maama we. Kitegeeza nti bwe tumuteekerawo embeera jjajjamu akasente the better. Fred yavayo n'agamba nti alina asobola talenti ya maama we okuyimba oba okuwandiika. Tugambe nti musobola omuwa omuzannyo n'akuzannyako. Fred yatugamba asobola okuyimba asobola n'okuzannya. Ekyokuzannya kyo mbadde nkimanyi kubanga mbadde nga muzanyisaako ng'abeerako mu firimu zaffe esinga obungi mpolampola naye nga tajja nnyo kubanga abadde muto ebimalawo bingi n'aba nga talabika nnyo. Naye bw'anaabanga kati ng'alina akadde akamala tujja kwongera okumuzanyisa ali n'okuyimba asobola era ne ku kivulu kya maama we nakyo mukisuubire tugenda kuba yimbayo akayimba akamu ku bwa maama we n'abawagizi. Era omuwagizi yonna gy'oli eyo ng'ennaku z'omwezi 5 osobola okujja n'obaako naawe akayimba ka Evelyn k'oyimba mu mbeera y'okumujjukira. Abantu abeetaaga okujjukirwanga bannange kubanga balina kye baleseewo, balina omukululo gwe bataddewo. Basa tusuubire ku lunaku luno lwe mutegese nga 2 awards zino mugenda ziwa abantu b'ebbali oba mugenda zeewangamu abazubairi family? Awards zino ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi guno ogw'e10 tugenda kuziwa abatuyambyeko okusooka okufuuka kitufuuse. Omanyi ati wakuyambako ofuna omuntu akuwadde ennyumba, ofuna omuntu akulaze ku TV, ofuna omuntu aguze firimu zo, ofuna omuntu azitunze. Abantu abo tugenda kubasiima nti baneemwebale singa simmwe tetwandisobodde kukola kye tukoze, tetwandituuse we tutuuse. Era byonna bijja lwakuba nti
Yensoma tugenda kubasiima. Ekyokubiri tugenda kusiima abazanyi baffe nga Zubair family kubanga abazanyi baffe babaddewo mu bunkola ensinga okubeera enzibu ati mumanyi mu Uganda ati amenya ati azitowa tetulina ssente zetusobola basasula zibamatiza naye omuntu n'abeerawo tetusobola kubawa kisinga oba olwo ekyenkana ku ekyo kye bakolerera naye okuba nti gubeera mutima kulowooza noga katubasiime nabo tugenda kubasiima tugenda kukolayo ekyenjawulo tugenda kwawaadinga n'abo betulowooza nti ate bakoze bubi nnyo oba olwo batereeze tulinamu abantu nga batabuzi mu kibiina nga olina okubaako n'ekyomunuga ekirabo kye tukikwadirwa kubanga gwosinga obukyafu tukimuwe tumugambe nti agwosinze okutabula tukimuwe tumugambe ekirabo tukikuwadde olwokuba gwosinga okutuuka leeti gwe osinga okwebuzaabuza buli omutegeka shooting nagamba ate akati halwaki saa mukaaga zituuka ate jamwankutte so tugenda kuba tubamanyi tugenda kubasiima abantu abo bonna tugenda kuwandiikako kwa awadi gye tukuwadde awadi no gifunye lwa kino tukikuwadde lwa kino yenjawulo nti amu ne tukuwadde awadi okubanga ozannya bulungi tukuwadde awadi okubanga osinga okkeera tugenda kuba tubibawa mu mbeera bweti yenjawulo eyitiikirimu awo wennyini muyina omukyala omu ku bakyala betugamba basinga ozannya firimu mu Uganda wano Christine Sendi ne Christine nga tetumulabyewo waliwo n'abalala bataliiwo Zubair family n'abantu abasukka mu 3 kati awo wabaddewo abantu nga 15 baba batono kitegeeza waliwo abalala bataliiwo era ali omu ku batabasobodde kubaawo ennaku ezo maama babadde mulwadde ayinza okuba nga ali ne maama we kisoboka nakyo tumusuubire ku lunaku olwo okubanga asiimibwa mu ngeri ey'enjawulo si yekka abantu ab'enjawulo mujja kulaba nga tubasiima tulina abantu twatandika nabo aba aromatic yava ku Zubair family so mulimu abantu twatandika nabo ng'oba oli awo ejjinja lino erisooka esasi eryo eryasooka lyali zzibu nnyo ng'abantu obo tabalowoozaako obutoba mutuufu nabo tugenda era twabayise bajja kubaawo